Abatulaba nze DJ Senior B Mix Wizard. This is DJ Senior B TV. Era tuze in another very special edition. Tugenda kuba tunyumya ku bintu bingi nnyo, but most importantly tugenda kunyumya ku ndongo. Endongo eno tugenda tunuulira okusinga ddala obulamu bwa Rich Talent ng'omuyimbi. Nina engeri gye nsavinga amanya g'abayimbi. Omuntu wenfuna enamba ye nga muyimbi mu inbox yange, mu phone book yange, muwandiikako artist. Kati bulenda berinnya lyo Rich Talent bajanga Rich Talent artist. Kati era olange namba y'omuyimbi ngese yalingiddwa nga oli wanga mpako namba yo nagisindika ngeri kagamba artist aba yajijja wange. Kitegeera muganga. So ogamba otya? Ndi bulungi agamba atya DJ Senior B. Je baleko. Nimo tugezaako tukola ebikkiriza ebiganyi ne tubirekera ensi. Aleta manager Chris. Manager Chris jali yeyagala talina company ya Chris wajita bata. Bajita Chris Management. Chris Management. Jo oli under Chris Management. Yeah, ndi under Manager Chris. Ebintu bitambula bitya? Ebintu bitambula though twasala mu ka speed nga ebyatandika. Omanyi ne music industry nayo tekyalinga bwe yalinga. No, we mind just tekyakyuka. Ebintu bingi nnyo ebyakyuka. Mu industry ya music. Okuva TikTok olwe yajja. Ebintu bingi byakyuka. Mbadde manyi TikTok yajja okusinga abasinga boogera nti yajja favoringa abayimbi. Eyonoonye nnyo music. Oli serious? Nnyo kisusu. Asize kononekerawa? These days tufuna nnyo music omufu. DJ Senior B liye mabega mwatulanga. Mwayinanga committee. Ez'abamanyi. Yeah. Era nga abayimbi bwe tujja nga tubayitamu. Nga mutukesera ne mugana Rich Talent ono ense mwetaaga. Yes. Music we muki? Mulungi. Ne munteekayo. Yeah. Ne mugamba omuyimbi ono ense kola ki? Emwetaaga. Kitegeeza music industry yafunanga kiyeetaaga. Oli muto? Yafunanga abayimbi abalungi era Uganda beekyenyumiririzamu ne kati. Okay. Naye okuva we byatuuka nti omuyimbi aba mu nju ye n'ata oluyimba n'akuba hit. Byayonoonekera ddala. Anti mwe wennyini mwatuuka ne mutandika kirwana, ne mutandika celebrating nga mugamba TikTok eryokanga nejja n'eryokera bisaba presenter b'emitima emibi abadde bakotogedde talent z'abaana abali talented nga tebabawa mukisa. So nga wali yalinga process nga tetumalaga feedinga industry nakachicha nga tulondamu cream. Okay, kiyinza okuba kyatwalanga time okukutuukako nga gwe Rich Talent ali talented naye at the end of the day wamalanga nojja. Kituufu. Ate era abayimbi mu kaseera ako waliwo ebintu naffe bye twafunanga mu eyo process. Okay. DJ Senior B process eyo nali njikkiriza. Okay. Nti watwalanga time n'onoonya omuntu omutuufu n'ogendayo. TikTok kyerina ereeta abayimbi babikawo ebiti. Ereesa abayimbi abatalina mpisa. Ereesa abayimbi abatamanyi kuyimba. Okay. Naye kulwokuba alina following akola katemba we abantu ne babeerawo ekiyimba ne kibeera ku bantu. Omanyi n'eri process yammwe walingawo abayimbi abeesibanga ku bantu mpaka olima ne lukuba mpaka. Kituufu. Kati TikTok nayo bweri. Ne bakuba TikTok abayimbi abasinga aba TikTok tebalina mpisa. Batono nnyo ate nga nabo baba baakuzibwa. Nti luli ekintu kye mwakolanga mwamanyanga n'okumanya mugane ono omuyimbi nga talina mpisa. Oluusi n'alwawo nga mwagala afune ekyo. Empisa. Ayiga okwogera n'abantu. Ayigemu empisa. Naye mugane yange TikTok. Ye muleetanga bwali. Kuleetanga bwoli. Olowooza ekyokuba nti no TikTok yaleeta omuyaga gw'abayimbi ekikawo ekityo. Kinengeje kyonoonyeemu mu abayimbi abatuufu okubanga namwe muwaba. No kati tuyinza obutawaba okubanga tetwawaba kubanga tuyimba naffe music tumuyimba naye era waliwo abagamba nti mwana lwaki ffe tuba tuyimba ebintu ebirungi bino ebiri bwe biti nga bibitrendinga. Kikuwaliriza nawe okubeeyooko. Naye olwokuba si kyekintu kyo tojja wangaalayo. Era otuuka n'oddayo n'ogamba naye nedda kanzireyo ku nnono.
kirungi nnyo. Olina waliwa olina oluyimba lwogamba nti omukazi yakukwata. Kituufu bakulepinga? Omukazi yankwata. Wali otegeeza ki mu luyimba olwo? Omanyi waliwo ebintu ebitutuukako nga tulina obisharinga ne bannaffe. Ate omwana ow'obulenzi boy child bamuvaako eno Uganda, omwana ow'obulenzi tebamuliiko. Oli serious? Nkubuulira mazima. Omukazi yakwata kituufu? Oyagala ensonga eyo njiddemu njinyoganye. Andi ze toginyumizangako wano balabi ba DJ Senior B TV. Omukazi yankwata. Ate abakazi batukwatira ddala. Lwakuba abasajja teboogera. Beera mu zindalo gw'abasajja bali abasirikidde obukwate. Bakukwata bati? Bwe nabinnyonnyola nja kufaanagana abayimbi ebigambo ennaku zino nga tebabibisseeko. Ati kino kizibu kyakutuukako? Oba kiyinza otuuka ku muntu omulala bw'okinnyonnyola omuntu amanya ayinza kivaamu atya? Omanyi buli muntu waliwo process. Waliwo abavubuka be bakwata nga babasanze mu bbaala ne bamujja mu batamidde otyo ne bakuwa ekyokunywa oba kasoda oba kabbiya ogenda okuddamu okudda engufu nga toli mu ngoye. Oli serious? Bulungi nnyo. Abavubuka bangi bibatuuseeko. Ne bakuba omulenzi talinga mwana muwala. Ne bajja n'akikunnyonnyola ogamba nti kyabaawo kitya. Kyova olaba nti mu luyimba nakugamba nti bwe naloopa ab'amateeka bambuuza kiki wayimuka, kiki tewakola ki, kiki teweesuula. Kati lwaki wayimuka? Anti nkugambye omanyi olaba omubiri guno kati gwe nkula y'abasajja ogimanyi, olowooza ku makya lwaki oba oyimuka? Kati bakutega ku makya. Anti kyenkugamba waliwo process y'omubiri nga yeri nakyo eri automatic. Senior B buli walalawo naali akamera akookya ng'atuuya namuweka akatuuyo tosobola kukagaana. Kituufu akatuuyo kalina okujja. Kati waliwo akaseera k'ennyonyoogeze. Nga ne bw'oba mutulo omubiri guwulira ennyonyoogeze. Golowooza lwaki waliwo ekikola kye bayita okwerootera okimanyi? Nkimanyi. Golowooza lwaki kibaawo nga weebase? Baliwo abatugamba mbu egyo giba mizimu, giba misambwa, giba gikusazeeko mu ttayi. Naye kati gwe weebuuze lwaki oba oyimuka? Omubiri gulina process eyo. Nti naye oba weebase kati ate kiri baba tugeze bakuwadde ebintu mu byokunywa bayinza okuwa eddagala mu kyokunywa nga lisitula byonna. Senior B gwe n'oba mutulo ekigenda mu maaso oba tokitegeera naye ng'omubiri gwo guli active. Liki ekyo kyekyakutuukako? Okitegedde. Omanyi engeri endala ze bakozesa okukwata abasajja? Abasajja babakwata kati nga bwe nagambye abasajja abafumbo babakwata. Ate nga mufumbo gwe bokaka mukazi waka boozi takuloopa. Anti aba mukazi wo kati ate omukazi oyo bakukaka abasajja balina enjogere gambo mukazi wo tobamulepinga toyinza kulepinga mukazi nanti bwakuloopa n'agamba nti bannaaye nti ono bba wange nti naye yankozesezza olw'empaka bakuyita n'obitebya kyokka ate bba abakazi oba ogenda ku limungu okutena ebbaaga booti nala tuva wano naggalawo n'okuggalawo naye na mpaka olina gy'omuloopa nga mukazi wo muli bafumbo. Atako ngaka bati eyo yonna repo ati nkuwadde ekyokulabirako Senior B nti lwaki omukazi yagera n'agamba omusajja yankutte yankozesezza lwa mpaka n'ogamba nino omukazi wange ne bagasemu alina okuba nga yeeyagalidde naye omukazi yasobola okukozesa nga teweeyagalidde aye tolina gy'ojja loopa kati omwana omulenzi baba bamufuddeko. Kakati bwe tuddayo wali lwaki wayimuka? Kugamba eyo process ya mubiri. Omanyi waliwo omuntu omanyi abaana abo abawala abakwata abavubuka balinga bakugamba nti omusajja yazze nankuba wano mu kibuga ne stopping awenti natwala ebyali nga buli omu alaba naye nga tulinga abanyumya emboozi waliwo gy'oliddeko baba batendeke nga ye akugamba nti nze nensembererako Senior B bw'ati ne waba yagamba tandya
afunirawo obwagazi nze bangi mba disappoint ze abajja mu type yo mba disappoint ze nnyo ngeta yakufuna mu kafunda mamba mbatuuse ne muka one on one naye nga ne mbalemerera naye ng'okitegedde nti gye bali kati nze waliwo ne gwe bawa ssente n'amala kulasiti n'angamba nkwegayiridde onnemesa ssente ate omwana wange agenda fa bansuubiza ssente singa nkola kino nyamba kale nfune kaserefi naawe ng'oli kifuba kyereere ze bansasule bajja mmanya kiwedde okitegedde kale ate senior B neno industry gwogimanyi erimu abantu webatyo bamafiya nti senior B oyo nti lwaki akuba nnyo bwatyo tumufunireyo ekyana ekimuzikiza naye kiba kyekikuzikiza mu wiiki emu tebaira wiiki emu anti kibanga olaba musota oguba gunaalya embwa tegujja ne gugizinga lumu ne gugimenyamenya gusooka gitema pap ne gudda wali ebbali ne gusirika kati nedaaga obulamu ne bukirira nenafuwa negwawo genda okulaba tekyasema nga gujja gugitobyatobya agumira so kati bwe kityo bwe kiri abantu bwe bati abaana abo abawala bali desperate mwe bali ate bali nnyo mu ndongo bali nnyo mu ndongo era omuyimbi yenna nandiba ndowooza tekyandibadde kirungi muyimbi kutamiira nnyo ng'oli mu bbaala oli serious lwakiri bw'obeera ng'omanyi nti nnyina okunywa omwenge mu bbaala yitamu ng'onywa soda nga kwoli ddayo ewaka onywa ebbiyawo weebake omuyimbi kisoboka naye nga olaba siniya bye ebyaddala si bonna olaba mu byaddala kigasa ki omuyimbi okugenda okuba ebbaala nga togenda yimba togenze promotinga luyimba n'ogenda mu bbaala n'otuula n'onywa n'obeeraawo ne bakukwata ku mukono nga bakuzayo anti abakugu ekyokukwata ku mukono kyetwandibadde tusinga okuvumirira naye abakugu mu kupromotinga brands oba abayimbi ka specifically bakubiriza ate nnyo abayimbi nabo bagamba n'akagambo nti keep appearance nti baako woolabibwako like nga bwolaba nti MTN terekera ngaawo kulanga Pepsi Cola terekera ngaawo kulanga yadde ate ko katunda nnyo ate ne ko katunda nnyo talekera ngaawo kola ki kulanga kati ate bw'ogamba nti tekyandibadde kirungi obanga ate akubiriza bali nti kyeboogera si kya bukugu wakati olaba omuyimbi okubeera mu bbaala okimanyi nti abayimbi tubeera mu bbaala ekiro ssaawa 9 ekituufu naye olowooza abantu ababeera mu bbaala ssaawa 9 baba bakuliko baliko ki babakubyawe babyaya bakubye dda kati kibanga kino kankuwa ekyokulabirako olunaku lumu waliwo ebbaala eri e Busege ogimanyi ebbaala y'abakazi ebeeramu ekimanso abayimbi babeerayo bangi nga bagenze performance kati bateekawo performance naye luli emabega abayimbi bagendangayo nga bangi naye nga omanyi kibatwalayo mu kupromotinga music wali abantu bangi olunaku lumu nga ngamba kangendeyo ntwaleyo oluyimba lwange nga ntwalayo oluyimba lwange nga njogera ne ba DJ ambaga mwana nja kuba oluyimba lwange nga ba DJ nga obimanyi nga mwana ojja kunkolera boti nga mbikola nga batandika obudde bugenda abantu bawera nga bangi nga batandika okuba oluki nga bakuba oluyimba ngeri abakola ebyabwe bakola ki bakola kyali wange gwe nagenda naye oluyimba luggwa nga bamaze okukuba emirundi ng'esatu nga mugamba abe ekiyimba kiwidde ekirina sawundi nga mbuuza balukubye ebyaddala yes kati kitegeeza kyakugira mu bwongo nti buli muntu agenda ku best hotel ekiba kimututeesi kuwuliriza music kulaba beyambula kagamba ennyimba eziyimbawo zonna zimala budde era bakubawo zikoze eno tosobola kukolerawo oluyimba toyinza promotingirawo ekyo omuntu tasobola vaawo n'agamba nti nawulidde akayimba ku new best akugamba nalabye ekikazi baaba okitegeeza nti kyali wange twava waka nga tatamidde nga mulamu buki bulungi naye bwe bamala okuba limu nemugamba baaba akasajja katukubidde ekiyimba okiwulidde nambuuza bakikubye ekiyimba
Mugamba badola za wanangamba muganda wange ebirowoozo bibadde eri ku stage nga ndaba bikazi nawulira nga mpeddemu amanyi nga kati kitegeeza wane ewantu kati kyakuyiga ki ekyokuyiga kye nafunamu mu ekyo jasinze nakitunula mu butunuzi nga nze awo mukadde ako ne mmanya nti wano wenzize okupromotinga endongo yange si watuufu tegenda terina gyeraga nga mpise wano yadde wabaawo abantu bangi wali obaddekawo olina kwoyogedde awo nti DJ nagamba akola bwoti tukole bwe tuti wali obaddekawo n'olipa nayo DJ ate n'atakola era DJ nso mugamba yani gwamwita tol DJ yani DJ akola wabano DJ Fiki DJ Fiki DJ Fiki nali mwagala nnyo by that time nali nchabeera nali mbeera mbuya walingawo kana akabala DJ Shiro yalina night wano ku Centenary Park kati Fiki nga naye akolerawo yes ntwala akayimba kange akakaye gwe nga nkawa Fiki muganda wange mbadde njagala ogire bwoti namanyi muganda wange njaka kubiramu nfunirayo ekyemeka kyena nga nkimuwa bulungi nga nkimuwa kweyo night teyakakuba ne mubeerako nga ngira ne mugira ne mugira muganda wange kiri kitya nagamba kakana nezirinya jukira Fiki yakuba nga n'avaawo Shiru ne bajja okitegedde bwe bati Fiki yatuuka n'ava ku set nga takoze eki nga takubye kayimba kange kyokka ng'ekyandeese ka premieringa obonyebonye nendo olaba omanyi n'akagambo kaba DJ mbu set nti seti ya DJ niwulira nga mubiyogera nti seti yange okitegedde kati omusajja yatuuka n'ava ku set nga takoze jukira olina okulinda manda ekola ki eddako oba oweddeyo kati ate awo omutima gw'okugamba tomwasamira manda ejjayinza omwasamira oyinza okulaga akamiro okitegedde kati keeping that respect ogamba okay muganda wange kakiganyi naye mwana oliddako ojja kunkolako koye nagamba mwana leero ati manyi mwana ebintu nga omanyi wabeerawo propaganda mungi nenninya nenzira y'embuya nomanyi saawa ze naddayo mwenda nga ekiro manda yaddako nenkomawo natuukawo saawa eza nembeerako awo Centenary Park bwenti bwe mulinda n'amala n'atuuka ateekawo ne batandika okukuba nemugamba nenzira nemugamba muganda wange wendi nambuuza kozi gwaliwa nemujjukiza nemugamba Fiki yenze yakuwa akayimba ke bayita yeggwe wakateeka ku desktop awo nagamba nkujjukidde naye akayimba sikyakalina flash embeera ku kido nga muganda wange flash ino kayimba ddamu okajjeko nagamba lindako omanyi maaka eno oteeka erina gundi bbiri zokka bituli bibiri kati ate bwano wajjudde nga mugamba akiriokke muganda wange nyannindeera ne kwolwo teyakuba nenyiga nengaaliwobolesajja omusajja ono wabaaka ndabana kakati awo mu pulezisi mwabanga mu nnyimba kikaki ate nga era mwalingamu ennyimba ng'akuba Uganda ne yakubanga ennyimba z'abannayuganda yakubanga yalinawo abaana abayimbi baali bayimbi obuyimba obulimu Fiki nga ayinza okukakuba emirundi 2 kituufu naye kati nga gwe bwakutunuulira alaba oli fala ozze oli awo musiriwalirako naye ekisinga okunyiiga ate ng'ekyafuba teyakivuba okitegedde olunaku lumu olwokubiri olwaddako dikira olinda wiiki olwokubiri olwaddako ekola wiiki eyokusatu nali embuya nina abavubuka abangamba nga mwana twaga tukubeere ku kido tuyisengamu eggaali naye ngaomanyize ndi muntu wa mirembe muntu wa poole kituufu kubanga nga mmanyi eggaali bwe najja neggaali tugenda kukolakola oluvuyo ate bamwekubekube odde waka tuke waka mukazi akubuuza wa ekyo ekyakutuuseeko neŋŋamba nembagamba mumanyi neŋŋendayo nembagamba mwana manda eno mali nja tugende ffenna tugendeko mumperegere ku Centenary Park nenfunayo nga 5 netugenda nenatuuka Centenary Park nentunuulira Fiki nentunuulira n'ekifo ky'omusajja nentunuulira ne bakyali bange mu mutima neŋŋamba nfaaki kiseera kyange kirabika tekinnakola ki kutuuka
ninga fikika mwesonyiwe era ne mwesonyiwa bachali bange nembagamba nembera onembagulya bubbiya ne banywa nembaga mwana ekyade kitulese tukireke ayo mlangani mwana wetitira nnyo ngamba tukipinge respect fiki tumuleke yaman nenga kasa ne fiki abade takimanyi ayinza kuba tanzijukira omanye obuzanyo babuzanya nnyo naye sigala mulaba naye atasobola okuba akimanyi kubanga ndi very sure atakikoze gweka kubanga nze mbaddeko mu conversation z'abayimbi bangi abalina obalya complain zifaanana bwe zityo but ekyo nno kyo kimanyi kituukawo ku buli DJ alina platform ennene kituukawo ng'abayimbi bangi bakwetanira nnyo kuba begomba platform yo baagala obayiseemu bafuke bakabi kubanga ebakabambo nabo baagala babambemukko naye ate ggwe nga torespondinga bulungi otyo kati ekyo nakyo omanyi sinyabbi obokkiriza nenja nenkwegalira tugeze ongambe luki ogenda kufuna emitwalo 4 nigamba sinia omanyi nyenda kufuna emitwalo 10 ebyaddala sirina anko jako music nenga sirina naye muganda nyambaani ne 10 nongamba luki gireeta sinyabbi ne bwonkuba omulundi ogwo ngalo vaawo tamukoona bintu ne bwonkuba omulundi ogwo bane nvaawo nsanyusa yes ngamba bane sinyabbi yankubye sigeza nze mbadde mbagenya abayimbi nze mbadde mbagenya akatini yabbi olaba lwakuba Uganda nakigamba ate nali njogera ku ggwe twali tukugeya kyali wange ne mugamba lwakuba Uganda abantu abalungi ebasasula bubi ebale abantu abalungi Uganda ebasasula bubi kyekintu ekisinga okubeera ekibi naddala mu industry eno naddala kuba kati nze mwembeera abantu abalungi ebasasula bubi nze sinyabbi wakuba oluyimba lwange nga ku ddembe wansanga busanzi ate wali walukuba njijuka twesanga wa Everboss nombuza n'okumbuza bulijjo eggwe liki nga nani stop zo nze nali mpuliza nani stop nagamba kanya nempuliza mu ya DJ sinyabbi ziri zoteekayo online ngino uli akayimba kange mwekali ngino ulirako okubiri wallahi nga sikusisinkanangako nensanyuka nembera api nengamba mwana omusajja yantaddeyo okitegedde naye era bwe wansanga ku kalenda tewangamba nti oba kino taswanga buga bulijjo eggwe ekyakabi bwe balekola music mulungi okitegedde naye abasajja bali waggulu awo bakola abaana ebintu kakati ekyo kintu nali manyi maybe bakikola bukozi bayimbi nga bamanyi nti tebalina mwasirizi nga talina kyagenda kukola kati akabuli kasolo bawo nogamba naye mbonyebonye n'abayimbi kandi ezoona agenda kunkola ki otegera naye nange kenyini anti ndi manager wa Jam Factory nange nina abantu benatuukako nga mmanyi babadde bange byadda nga bakumanyi n'okumanya nga nze nno balina n'abantu bebanserekera nagamba oyo muyimbi mukwano gwange mukoleko naye talina nnyo kyanakuwa kyonna kati nga ye yamuteze koodi namugamba kati leta emitwalo 3 kati sokotayeko n'2 balance ogenda mutwalo ya senior business ngenda kumuwa okitegedde kati najja nagamba oyo mwana alinamu ekyekumi awo njogedde naye kakikuleetere osegera kumbe ka balance yakatadde eri osegera bulungi so nti mbadde mbeegayirira nange okuzannya muziki w'abayimbi bange ng'ate muziki w'abayimbi bo wakabi ng'ate nembagamba saagala nnyo mu nnyambe nnyo njagala munkolere nga mbadde mbakolera naye bwe baba yekyetaagisa nange nsobola okussayo akasente abamu nno ne bankuba n'ebbiiru nno eri mail nga tebiriiko bya Luganda nogikiriyale ng'ate ne bagaana okukola kakati kankubuli ekiwuka ekirala kiri mu music industry ya Uganda obadde okimanyi nti omuyimbi waba n'ekiyimba kye ekyekisiru kiyitawo omanyi lwaki kiyitawo waba balowooza tekijja yitawo yes kati gwe ne bakuwulira ng'olina olima bagamba kano akasajja ne kamala kayitawo baba bamanyi era bawulira music agenda okulastinga obeerewawo nga bakuyita omwaka ne guggwako tebamwagala kwegamba gwe bakukama kuba bamanyi bwokubira ojja kuba muzibu ogenda kufuna kati ono bagamba kiyimba nekikiseewo kigende nekituuka nekibafuukira ezzike yes niyabi ebyaddala industry eno bwogirwamu waliwo ebintu bingi byoyiga kubanga nze nyina bato bange abakubye nakuba akayimba n'omusanga ali mu bulamu bubi
senior biz okulwawo nga sinafuna kye bayita hit song nga nina good music si kyevuma omanyi lwaki si kyevuma mbeera mirembe gyange okitegedde senior mbeera mirembe gyange nengamba yo nja kutambulako wano netambula nosanga abakumanya baga talent ogamba otya mugana sina pressure niyo manyi kyebayita okukuba akayimba nekakubayo weekends nekulaba bweti nekabula nga kayimba kalina nga tolina kugamba nti jangu oyimbe wano asajja nga akuga nti owaayo bw'oba onojja jangu nja kukuwayo ekyetaano ekyo kyekintu ekisinga okuluma ebyaddala era buli olaba nga omusajja akuyita nga wakubako oyiti nga gamba jangu kuweeyo ekyetaano ng'omanya oluyimba lwayitawo buyisi naye terwali luyimba awo neyongedde okitegeera tulina we twabuuse wenjagala tusimbe nnyo amakanda mu mboozi yaffe eno nze okukumanya sasooka kukumanya by face naye namanya nnyo music naddala kakayimba kayeggwe olwo akayimba kalala kewazzaako awo nze mu kubufuna nafuna obuyimba busatu kitiibwa ky'abakyala bakyajja leyitamuko naye ku yeggwe waliwo obuyimba oba nzata no waliwo yeggwe waliwo kanzinoonye waliwo bikyuka ezo zono zajjo ennyimba ezafuluma neyeggwe gaali ennyimba kina kwaliko kati ennyimba ezafuluma neyeggwe kwaliko bikyuka nga kuliko ako yeggwe nga kuliko fenna tutwale ebwaliwo obuyimba naye ng'ezaali maini zeezo kati awo newaddako nekitiibwa ky'abakyala kubanga nzijjukira ku yeggwe Lunex si yakola yeggwe era yakola nekitiibwa ky'abakyala kati waliwo akayimba akalala ke bayita ndiwo kenayimba n'oyo omuwala ge bayita Ereninda oyo omuwala ayimbira ettoolo so yeggwe oyo yanyumira nnyo neŋŋamba era nali ndiwuliriza abantu sijjukira nawe nalujja yaddala sijjukira we nalujja naye ntera nnyo fefeta ebiseera bye nafefetanga nnyo Majestic omwo nanze ngenda nza okugjayo GB nga 2 eza Uganda ne music nempitaayitamu nenfunamu ennyima nga 15 zempulira nti luno lusobola ozannya ku radio ate munnaye surprisingly lwe nafunangamu nga lwe mpuliranga olulungi lwabanga ate lulungi nnyo okitegeera naye lwakubeera nti nange nali nkolera mu bantu abagamba nti nkuŋŋaanya buli kakikya so ezimu nalemererwanga okuziteeka ekibuli nkitegeera naawe kati oyo yaani ayimba naye yaani kati oba tolina defense kati ate nze nanoonyanga music mulungi nga abayimbi sibamanyi sifa kuono nti mukwano gwange sifa kuono ampadde ki nze nanoonyanga music mulungi so wale obuzibu bwenaffe simeka so nfuna music ngamba I think one day ono omuyimbi alikuba era nkakasa bw'alikuba alijjukira nti no nazannyako kayimba ke nze nabanga sure nti gwe nebo nyini luyimba yonna gy'olina oba tompulidde olina omuwagizi waawe olidde akayimbako mwana bakubye akayimba exactly nze nange lwakuba akayimba kabadde musheyaani nti senior B akakubye nze nange lwakuba akayimba kange omanye yankubira gye yali ani Masaka ebyaddala ate yali anko wange yankubira nangamba gwe akayimbawo kali ku ddembe nemugamba olimba agamba ye nalina akasimu kangawo kamapesa nekafumita mu earphone nyotoya ku ddembe kati nga njagala mmanye ani ali mu kakuba ngenda okuwulira nga DJ Senior B nga nasanyuka mwana n'abantu ne basanyuka tebagamba mwana so abantu bangi bayimbi bangi benakubiranga ennyimba zaabwe wentyo mu mbeera bwetyo abamu zakyusa obulamu bwabwe abamu nazikubanga nga olusi beekyawa nga bya music babinafuwa babivaako abamu babanga yala nga yakuba akayimba olusi kalina ka offer mu studio naye nga yala boy kati nga akayimba kasobola oyimba nga kabulamu amaanyi agajja okagoberera kati webitole byabanga so ngenda okusanga nali manyi lwiki talenti waliwo no gayi banayisimanyi ngeri gyenyinzamu kunyonyolamu naye kati nga olaba
Hanson Balirono nali manyi rich talent ali mu size era wangama nali manyi uli musajja muwanvu oli ngali ya wote wangamba nali manyi oli muwanvu nga bali ya mu group naye yegwe ne nganti nali manyi ale olaikana mwana mutoje nali manyi abayimbi abakola ne Linux service nga babenkana Linux mu height ne mu size olusi singa but wenakulaba nga katati nenda bato omwana omuto yali yetagira ddala to buyambe bw'amaanyi bw'enkoko nadde osegera so then as time went on nga maze okufuna yegwe nagitandika okufuna ennyimba z'endala simanyi ng'ekijja wafunamu namba yange ne tutandika okwogerezeganya nga tetunnaba ku meeting kati jjugira mix z'okubaako ennamba yo kati ku mix kwe najja ennamba yo wamma nenga omusajja kamukubireko mwebaze lwojjukira bwe nakubiraga papa weebale nnyo weebalire ddala mwana kituufu kati nze ebiseera omuntu wankuba bayimbi bwe yankubiranga essimu saagala nnyo okubeera mu bano bantu ba mbu jiwa omuliro baba obasobase yuza abantu balaba munaye abantu babi kati nze omuyimbi we yankubiranga nangamba mu taata kyonkoledde bannange gwasinga naye ng'ate akigamba badijje miliyoni mbasaganya okutalabwako kati abasinga nabagamba nga mbaddamu naye bolooza babisiima wentyo waliwo abayimbi nga ye koodi yaabwe abayimbi abasinga bayita mu kusudiya ate buli dijje gwatuukako taata namba emu baabo babamba nange mmambiramu nawe natuuka neŋŋamba oba nfuneyo omutendesi oba nange ekikopo kibulamu naye nagenda okulayo nabakuba ennyo ekikopo nebigaana bw'otuuka abantu bakubuuka andi kaakati mbadde ku example mu Uganda wano tewali muntu asinga eriyo disiki oba kikopo okitegedde naye awo waali n'ekikopo kye ekyewuunyisa eriyo disiki asobola osanga upcoming DJ n'amwokyayo banga ekizike naye ate tasobola sanga senior be n'amwokya kizike kubanga ebbanga lyamukubidde ekikopo aswala n'akazike ke ate bw'oliawo samwoya kale badde kalina engeri gye kayabamu senior be n'obaako amaanyi ate gakwongera n'amanya nti omusajja alaba yeevuddemu ekizike katongera okola azaterera kati ate yabulira ddala so kati abayimbi bangi balinga eriyo disiki enabamu tetusijja bba mentioninga naye bakuba ekikopo so otandika otya music music ono nalina brother wange mukulu wange ali awo Mutungo nakolanga naye natandika okuyimba nga ndi muto nga ndi mulenzi awo yakoleranga ku studio yalinga awo Lubaga Road bagita Namex oba ogijjukira ewa Mulema awo yayimbiranga nasangangayo Wilson Bugembe kuba namuwerekerangako Wilson Bugembe yakolera Kasati ka Yero biki ngenda ne brother wange kati bwe natuuka awo mu studio obulamu bwa studio bwanyumira nandaba ebibeerayo ate wenasangayo Bugembe ng'akola nga treat yanjawulomu nandaba ajja nanjira bwati nga lwaki nange sitandika nenkubamuko netandikawo okukola practice nga mbeerawo ne brother wange ng'ayisaamu nange nempisaamu nenjiga owandiika brother wange yanjigiriza okuwandiika music nasooka nenjiga okuwandiika akayimba ke nasooka okuyimba waliwo omuwala awo gwe nali nkwana ati nga ndi muvubuka muto just went akawala nga nyimba awo njigayiga nga nyina ne FL alina computer nga bwe ngenda eri mu studio byendabyeyo nga nzija okitegedde nga nange nkuba eno kuki FL nenfuna akagundi omanye headphones nezijirako microphone nenjifuna nga nfumita wali nenkuba FL nga mbuyisingira kuki esebo nomazo erizi kuba nali sirina sente zigenda eri kati mpola bwentyo nenzija nga nkola ki nga nzimba naye music omulala eyandeetera okwagala ennyo okuyimba yali wa Eddie Yawe
Edi ya oyo ina kali akayimba ke aina sokolabe otalize siberawo akakayimba kati ngankawuliriza ngampuli omusajja ayimba nnyo nga yimbaga malobozi agakabe era ayimba so ate yansikiriza nnyo yansikiriza nnyo nenzijaawo nga ni muto naye nga nnyumira nga waliwo ne music wa Kenzo yali anyuma ennyo ebiseera ebyo omanyi Kenzo wanategedde onnimba n'obuyimba awo obulala Sole Nangatto oyo Kenzo mulala si ono Kenzo wa leero yanimba otyo oyo oyo Kenzo yali wa feeling nga nebyayimba bitegeeza nnyo kati yasikiriza abantu no bangi Kenzo oyo Kenzo okugenda abantu bannyo genda mu ndongo kati abantu abo bangatta awo neŋŋamba nina nange okuyimba kati awe nasimbuka awe nasimbulira awo bw'oyogera ku Kenzo nzijukira ku luyimba ya Nimba olwo nga luvuddeyo lukubye waliwo we twali awo nga babatimbye akavuyo kali kati ntibate nga babatimbye najja yekka teyajja na Mickey Wine nalaba a very talented man mu biseera ebyo nga mulina oluyimba duo oba kolabo tekyabanga kyangu kulabako muyimbi omu nga aluyimba yekka byabanga bya serious ng'oluyimba lwali lukutte mwenna mulina otambula gye lulaga gye babayise baba bayitiranga luyimba olwo but yajja yekka nendaba omuyimbi w'eddoboozi ng'akavalinga apo omuyimbi wa dancehall mu luyimba lwa Yanimba verse za Mickey Wine ng'azimba mu ddoboozi lye erikkakamu nga kiri sweet nnyo nga kiri melodico nali sikirabangako no kati ekyenjawulo ekyaliwo okola oluyimba Senior B kati Mickey Wine tali hard okay tobulaba nti ye line so zimba nga zoma listen my princess never regret this I guess that this is the band of roses ne kisubira ali abasajja abali hard kati kirabika nga bafana tosamu omeleza tosobola kalo sobola yimba niba babulira eri vibe material nga teriyo kituufu but kyali kyanjawulo so mu bwongo bwange nalindaba star ajja era ati sali disappointed nakoonayo oyo Kenzo yali mubi nze muganda wange twabiranga eyo ng'otambula nga buli mwana amanya akayimba ke bayita Sole Nangatto nategedde onnimba ndongeeko kyali kyanjawulo okay osooka ddi okola oluyimba lwo olwasooka okuzannya ku radio oluyimba lwange olwasooka okuzannya ku radio kati kansooke nkuwe makkati awo tutuuke awo mbeera wano nga nkubakuba obuntu bwange omutima guŋŋamba bino byokuba tebinyuma otyo kyova abo obuyimba bwo abantu tebakola ki tebalina gye bayinza bukuba ku radio simanyi oba ogayo mumanyi waliwo gayi yalinga rasta nga bamuyita Brian Male yabeeranga Kitintale nyinza okuba namuwulirako so kati yafa kama muwumuze emirembe nga alina studio eri awo Kitintale nangamba kangende nkole ne Brian Male bwe natuukewo Brian Male olaba abasajja abo baali abagezi ng'amanya nti production yange nnafu kati nga bwakufuna akolera emitwalo 10 n'egi akuteekamu ati nagamba ogenda kola album okitegedde kati bamala kuteekamu ati yakola album takuwa luyimba bw'okola olusooka nga gamba ddayo onoonya sente endala ng'onoonya ng'okola ennyimba eza 5 omala ozikola azikuwa lumu mala onoonya 15 ennyimba meka asala CD agimpa nsitula ngenda ku radio Simba nsanga ndawusi nasooka muwa oluyinga muwa CD nga mugamba mzee ndeese ennyimba agamba muvubuka muto oyimba biki mugamba mzee iwulirizaamu sajja teyagaana nga tugenda tyo ng'ateekamu nga omanyi studio monitors ennyimba nga ziri ku byazo asooka ntunuulya bannagamba binaani abiwandiika nemugamba yenze nagamba bw'oba osobola no producer funa ejjambiya ogenda omutwala emisinde mukoze ennyimba nnyingi naye enfu kati awangambye nagamba kati kyusa ogende mba producer
Ugenola obagundi banange nyabo abana bangambire kawo abana abo bawugana wana ate tuli recordinga yaba kubemboko kati munnaye ngenda ngakusindika wa ngangamba ngambulya waliwo producer abali wao waliwo bapademani nagamba oba ogendako wa Tony Hozi n'abalala abali wao kusinzira ku ddoboozi ebiseera ebiteeka bali mu tachiyo nga sina kasente kagendayo oba oli awo singa nagendayo nekyensobola bandi nyambi naye natya nze munze natya nze munze ngamba naye abasajja sina sente zaabwe naye katukangire ngambiriba mpola mpola abo tutukira ku kiri kyobadde okola ki emadde mbuuza ofuna ddi oluyimba oluzannya ku radio ne luzannya ne bagamba nti ye kati nsisinkana mukyali wange bali bamuyita Omario so Omario ennaku zino yebyokuyimba yabivaako ayimba mu akola mu URA ne bangambi kati akola ne FUFA nga tutandika Omario yalina studio naye nga akuba ebintu naye nga si birungi nnyo kati tukira nkubamu naye akola ki akubamu kati twegatta kati yalina microphone ennungi nga alina ne kamikisa ngaako buno akalina phantom nga tusimbula nga tuli mu studio nga tusooka tukola oluyimba nimba twasooka okukola terwanyuma bulungi nga namwe mulowulira obanga babagamba kati nze twali nga tuwulira naye nga tugamba ate wano tusobola okukoma kati waliwo gayi bamuyita Peter yatuuka bwe twamuteeka mu bya studio neyetuuma Crazy Hands kati Peter yali akuba nnyo ennanga mu chachi naye Mario ono yali amanyi okumixinga ebintu ng'asobola n'okuwulira amaloboozi nga tukozesa Adobe oba kajigira kadoba kalina omukazi yalinanga wano kagondi Adobe Audition oba 3 bajita Logic 5 kituufu tukozesa nga ngamba Mario Piton tumutwale fe tumucontrolling nga fe tumugamba byakuba okitegeera nga tukola akayimba kafa akasooka bakayita bifuukuuse ebiki byali biki ebiseera ebyo sabuni yali kanaana nga ntuula ng'omutwe gungamba sooka owandiike ebintu bifuukuuse nga ntuula mpande akayimba bakayita bifuukuuse nga kabi nno Peter yakakuba nakuba kodi ziri embi awo nenfuna akayimba nga kalungi okumanya akayimba ako kaali k'amaanyi tukashootinga video naye Wakisekka awo chairman Wakisekka yagamba abantu abaana abo buli ewatunda ki emizindaalo mukuba akayimba ako bifuukuuse ku lunaku lwa shoot ate Wakisekka wonna twakwatirawo kati kyenzijukira olunaku lwe twashootinga video baali bookyezza obwino aba gwali mulundi gwakubiri abajookyezza tutuukawo mu bwino nga tulina omuzindaalo omunene anti akayimba olwasumulula nga bagamba abaana bo baleke bashootinge mu bisiriiza awo nga tushootinga video kayimba nga tugenda ku radio kaboozi aliwo omusajja w'omupiira awo yatuconnectinga bana baweereza omupiira tutuusewo bakubya akayimba tuli mu ssanyu kayimba ako nno katuleetera ebizibu asajja ab'ennyinda empanvu abawanvu batukubamuko ku mbooko ebyaddala ne kyali wange era kyali wange nadduka emitiyana lwakayimba ako byali birala ati kati natuuka ne nti ate ye ng'agamba nze nja kayimba ebatwa warning natuuka yakayimba nakola ki nakalemerako nakuba nti ebyedda tebyalinga kati omusajja bwakuwa warning okwata essimu yonza mumpa warning esaawa nga nkwata essimu yange ngenda ku channel yange ya TikTok basajja bapone olwaleero badde ku kaboozi nga nfuluma bwenti abasajja ne bankwata ne baŋŋamba siddamu yimba kayimba kange banaye bwe muba temuzeemu kawulira kwegamba okavaako naye nga abantu bagamba kayimba ki ne batandika tokanoonya kati siniya bbiri lisi bwe kyali luli nti tewalinanga ddoboozi era ng'akusinga eddoboozi bw'agenda ku TV nga luba lutalo kuba nawe ate olina okugenda ku TV ate yakusasula tekyabanga na kyangu tuvala buli kintu kirina ekirungi n'ekiki n'ekibi
so mnaye akayimba ako nga bakatugana nga ne bako kuba ku kabooza awo ne bagamba abawuliriza bannaye nti mulonde kayimba kali katya kati embeera y'abantu gye baalimu akayimba 7 8 9 5 10 10 tufune essanyu lyakomaawo so twali tuyimba nno bulungi kuba twali tukoleze duo nga kati nakyaliwa nga ayimba ddoboozi ddene kati nga nze nyimba ddoboozi ttono naye ebintu bya duo ebyo bimenya nnyo naddala bw'osanga ng'omuntu omu ali committed omulala atali bimenya andi nze mukwano gwange yakera ku majana nga nze ndokose ebyandala era kyanziza nnyo emabega anti ze nayimbanga nnyo melodi olwo nga tubiisanya ne melodi nga tuli emutungo balinga ebbala bagiyitanga PTA oba oginjukira kati ze twayimbanga awo nga melodi bwe mala oyimba baba bamanyi omuyimbi omulala addako nga ne badijje bakimanyi Rich bw'asookawo ani addako melodi bw'asookawo ani addako Rich sakayimba nga akasooka keeko bali bakayita bifuukuusa kakola bulungi natuzaka akayimba kala bali bakayita Acholigalo nako kazanya Start TV yatuzanya Acholigalo ndoza kentandikirako kuwulira erinnya lyo wedda kogamba ate kosaakazannyako naye erinnya lyo likona manyira nti waliyo n'omuyimbi gwe bayita Kitale kali kayimba kalungi nafuna omwana awo omukyoli ebigambo wabimbulira mu lukyoli bwe mbiwandiika mu Luganda naye ate nga mbiyimba mu lukyoli ne kagenda naye eggulu akayimba ne kakuba bulungi nnyo nenyimbako n'ekiti gumu awo mu kisaawe ne bansasula 7,000 egyasooka ebyaddala naye ekiro ne bazino nako gani point nenkuba e Kampala ne bampeereza eza bbaasi nenga natuka bulungi ne bampa treating anungi ekiti gumu awo ne bampa treating anungi ne bantwala ku radio nga banvugira mu motoka za government ze Sudan nga nengamba nga nkubi akayimba kakuba kati ebiseera ebyo olugayo omusogo obumanyi ow'eggulu bamuyita BSG Labongo omulema yali kyali wange bambi BSG Labongo oba gy'oli big up on yourself so ebyo ebiseera bye byalimu Oscar Muwonge okitegedde Oscar Muwonge awo kuba nali naye mufollowing najjakola akayimba yakola na Good Life woyogeredde ng'owinayidde badde nzijukira abantu lwaki tebazza muzigo eyo ati Oscar Muwonge yajjira yayinaako n'akuba akalala yali kolabaawo alina kolabo gye yayimbamu awo endala na bicycle nga bamumye video ya kale kolabo kene Good Life kati awo kanafa otwalimu nga tuli bato nga struggling nga bomanyi bogenda boyiyayo walitayo emyezi 3 bakayimba boto okay osisinkano tya Remix Remix nasooka nensisinkana Case Mada Case Mada Case yasuula Chameleone Chameleone yasuula Mada Case ekyo nakyo kisoboka ate nga bomanyi wala ebintu byembasaa kwogera ebinyiize ate wobyogera kiba kiyamba abantu ne babimanya omanyi nze nasanga Case ng'ali naalya nga wakabi kati nga wakabi awo bamaze okukola kiwoko jukira kiwoko bamuproducing ne Remix I think bamaze okukola kiwoko kubye season 6 waliwo n'ennyimba awo endala ezitafuluma Bebezi yali akoze ne Rema ndowooza abaze okukola luyimba lwa Mulangira Sona navuyo yanziba amaso lumaze okuyitawo waliwo ennyimba ze yali akoze jukira yakola kumukumu akoledde Kiwoko Boys abo waliwo akayimba ako yabakolera akalala nga wakabi waliwo muganda wawo actually nze akayimba ke nayagala ennyo akagayi ge bayita Killer Finger nakati nze nkyamwagala Dancehall assassin nnyo yalamana oyo gayi naye kati Uganda nefiirwa talent naye kati Killer Finger ye
anyway interview yange naye ate okwogera ku industry kyekisinga Yaman Kila Finger ye ekyamulemesa okubeera owakabi kulowooza nti mu Jamaica ate nga muna Uganda naye ate naawe nga Babiniganta bapambanye anti kati Babiniganta bapambanye omanyi lwaki anti bo kye baatwala bo baatwala nti tuyimba nga Bajamaica naye tuli banna Uganda kana ekyo kyoyogedde ayinza okuba nati Nathan ye yakitwala naye si Biniganda yamanyi mu Bini singa teyakitwala teyalimba ebyolimba ffe tubaayo naye ate Kila Finger ayina ennyimba ez'akabi n'agaano zita ez'Oluganda nga z'akabi oli serious ddala ate nze nabeeranga naye nke n'ennyimba ze nzimanyi naye nga bw'omugamba ng'agamba abantu bagenda lowooza ndi munna Uganda ebyaddala ate nga batuuka okushootinga video tewalaba eri video yaggala mana anti yagishootingira awo mu mwezi enkunga bwe yagishootinga naye nga tayagala bantu bamanyi kyokka nga bajja ku stage ate agamba mugamba kiba blood mu Luganda ffe tuli baana b'ennaalya ate nga otugaana otta ennyimba z'Oluganda waayi ate ng'oli mwana wa kati ekyo kyamu affectinga nenayogerako naye kakati mbadde alinga noono omulala bamuyitaani eyakuba Big Bumper ne Munugi Big Bumper Kemishan yo big up on yourself my brother Kemishan omanyi Kemishan yo kyali wange nange mwaganyo Kemishan naye atali ambo olumaaso beeramu abasajja abo ate gwe Kemishan naye yali wakabi nnyo kyali wakabi endemekozesa byayita wakabi naye kirungi nobeera ng'okola music ewa Jamaica naye nga nawe kalicha yo gikola ki sigaza aga Katonda muggulu kankugambe olaba olwaleero tosobola kuyimba nga mu Jamaica tosobola mubiitinga kuba oli yeye muzaaliru ate gwo kikoppa kyanga ogamba olwaleero nti Chris Brown yajja wana kusinga oyimba Oluganda tasobola osegere ne bajja ne ka R&B akawomanga ttamu nga kali mu Luganda ne wabanga Munamasaka Kenzo yakawandiisa okitegedde akuba kati goba mu kikyo kati ekintu ekisinga ekiremesa abo abaana abamu kubeera wano ng'ate olowooza olina kubeeri beera wano okuba ekirine nga wobatabuliramu Kila Finger bulijjo muganda wa Madakeizi kati Madakeizi yakusisinkanya Remix kati Madakeizi tubeerawo awo Kamiliyoni amujja ennaalya ebyaddala Kamiliyoni amujja ennaalya nga mutwala natuuka okugenda okunoonya musajja we nga omanyi tuyinza okumala kati nze nagenda nge Wakeizi kumpi buli luvannyuma lwa wiiki emu nga ngendayo ennaalya twakolawo obuyimba obwasooka nentwalayo ne bakyali bange nabo n'abakolera nga mbuya yalina okuba producer wange era twakola ennyima nnyingi nsangaayo akayimba nsangaayo yetukyagalira obuyimba bwaliwo awo tubukoze keizambulako tukayo kubanga nze natuukanga ewaka nga mukadde amanyi maama we ne taata we kuba yabeeranga waka so ntuukawo nga simulaba nga bagamba yatambula ngenda okuddamu okumulaba nga bagamba ate ali wa Kamiliyoni alese yalina studio nga bagiyita Soul Touch yali yazimba studio nga njonga ina sound yali studio ye Soul Touch yali studio ya Kezi anungi nga yakabi nga ina sound yali yasiba sound nga nungi naye bamala okuvaayo nziramu okumulaba byali biralamu asi oli Keizi gwe nali mmanyi ngono yevaako yekyawa anti kati omanyi ba producers bano balaba producer wandibadde producer nga ne bokolera omuyimbi osigazawo gap ekolera abayimbi abalala abayimbi bandibadde mikwano gyo bonna nga toyawuddemu nti nze ndi mu producer wono era mu producer omuyimbi watandika bazo omuyimbi nga yakuleeta nakutwala n'osoma production kyasooka okuteekako restrictions mbwa tokolera senior B ngomanya ogamba kama wange olaba ngambye ekyo naye oba wakeera ku matano okola studio we nga wagenda n'osoma ebintu byo gwe wandibadde oli Newton kati ekirabika gwe yali akolera Bebe kati Kamiliyoni azze ne bakyankalana ne Bebe kati kitegeezaawo either muyimbi yateekawo embeera
oba producer oba Chameleone kati osiyinza kukola ki kugamba kuba Bebe oyo yakoleranga ne Case balinga Case yalinga nalya okitegedde kati onajja no kuki kuliona Island kati awenziramu mulaba awo ne tugira nakola studio ya atendala naye kati olwakyusa erinnya ajija ku Soul Touch agituma Blue Sky twali awo ngola ku kyaba Moses Radio awo kati waliwo kusasira we yasulanga wansi we twabeeranga awo ngakola bulungi tubeerawo naye era waliwo nze nganze byesakkiririzangamu byebya kati ebyo byali byaffe bya munda yes kuba natuka n'ekiseera n'enve wange nenzija ntandika obeera ne Case bambi nga mwagala nnyo naye Case muganda wange kino bwe nkyogera kiba ku bulungi bwa Luganda lwammwe kyannuma Case singa okyali wakabi kuba oli wakabi naye yafuna kalica efa ku muyimbi omunene omu nga upcoming akuboggolera oba fala ebyaddala ng'oba fala kati Case oyinza okuba nga abadde ali eyo nga tamanyi lwaki Rich Talent yatuuka naye distancing nga takyajja waali nze nali nkirina mu mutima nti upcoming be basinga okuba abakabi era be bayimirizawo zi studios wekyo nawe okimanyi nkimanyi upcoming abo bantu balungi era ba producer excuse me njakolola mu mayi ekikuba kyange excuse me kati abayimbi abo abato bebabeezaawo studios era njagala olabe omuproducer aleese upcoming n'amukolera oluyimba afuna aba upcoming bangi oba afuna abayimbi bangi kuba aba n'ekipya producer yenna Chameleone wajjewo n'omukolera engoma tolina kipya kyogenda gamba bannayuganda nti gwe okikoze kuba bakimanyi Chameleone producer wakabi bakimanyi abantu era akugamba ne mulima nagamba hands ba producer veyo wakabi okitegedde era wakabi naye bw'okwata omuyimbi upcoming n'omukolera oluyimba ne luninga lwakabi ugenda abeera wakabi ne studio egenda kuba yakabi kati ate muganda wange Case ye yakireka n'abejjako mmwe nga sound jawo omuyimbi omunene sijawo omuto nze nno kyekyandetera okwawukana kuki era nze nakeera ku makya nga tetuyombye ne Case nenva ku studio neddirayo ewange anti bw'ogambye wali nti nno Case yali alina ate sound ennungi ng'akyali ku Soul Touch ate nga abasinga okclaiminga mu industry nti Case yasula Chameleone kubanga bagamba awo Chameleone yatandika okukola ne Case sound ya Chameleone nefa kubanga Case yali kind of yali amateur producer tasobola matching standard za sound ya Chameleone no Case yakolera Chameleone oluyimba lw'ensi yonna lwebayita wale romanyi Case yalukola Case n'akolera Chameleone oluyimba olulala lwebayita yamukolera ennyimba nnyingi awo n'amukolera kolabo ye n'esizamani Chameleone omulabye zaali nnyingi nnyimba ezakabizi yamukola okitegedde naye nzijukira interview emu omukulu we yagambye yamugamba nti kati nga tokyakola na Case omukulu n'agamba nti abaŋŋambye oyo agenda kunsuula akuba engoma ezifaanagana Chameleone yayogera kale njagala ondwale osanga otya Remix kati Remix bane mukama ono mulungi kyenkugambye nti abantu abalungi mukama abasasula bubi bambi mweno industry simanyi lwaki industry eno eri bwetu nti buli muntu yeeyisa obulungi ate abantu bamutwala for granted. Thank you so much. Olunaku lumu nali wansi ku Salama Road awo wakabala bakayita Club Raza oba okamanyi naenda kwa kakadiye mukawedde mukama anti kati bakachuka omanyi ebbala kagendamu
kanchogere kagenda mu abasiyazi kati abantu ne tutandika okukatya fa abakabeera nga buli akulaba ng'ofulumayo bagamba oyo avambasiya alowooza oli wa Rivers kakati kiringa n'ebbaala endala era ajja mpulira boogerako ennankulabyeyo naye erimu abasiyaga omanyi bo bajja ate baba ne ssente bayinza okugula omwenge era ebbaala bagyefuga bw'ogendayo olw'omukaaga n'abayimbi bamwe bano abamu basanga bambadde ebiteeteeyi ne kakoona abayimbi abalenzi naye naawe ojja ofuna olunaku olw'omukaaga ngenda basiyaga otyayo sobola olite kati nali kurazaawo nga ndi ne MC Fish kati mu biseera ebyo Renex yali amanaginga aba Voltage Music Voltage Music bali bamaze okuva eri ku management kati nga bali ne Renex balina performance awo nga nange nze kuyimba kati nga maze okuyimba kati process awo nga nyimba olw'obuyimba bwange bwe nayimba awo waliwo gayi wange awo bwe mala okuva ewa Kaizi awo kyali wange nafuna mutya Josh Wills yali producer mulungi naye ng'akolera side ya gospel kati nzija mugamba omanyi muganda wange tukolere naffe ng'agamba mwana ebintu by'ensi biki nga mugamba side zo nakola ki zikolere kati ng'agamba ati mwana music wamu yali nga mugamba nze mba mpulira nange kyenkola ki kyenjagala tutandika okukola ne muganda wange oyo Josh takola ennyimba nyingi ne tukola bikyuka ne tukola ndiwu yakola n'endiwo nakayimba kange bakayita ku nze n'olwo ffenna tutwala eyalukola tutandika okukola kati mba ngenza okuperforminga MC Fish yali ki MC nyimba obuyimba bwange akyasola we manju warazaawo kyengulwawo ali awo munda awo nga mu dipo awo noyambuka awo simanyi ewe sigenda nga osijja kulira wona sengo mala wanga vira awo twesanga nnyo ne mu kisaati twesanga nnyo awulira bwe nnyimba first time yange okuyimbirako ku stage ya Fish nga mwana oli wakabi oti tunakola yeggwe tuli kubuli obuyimba obulala nga mwana oli wakabi otaaga mukama n'akuyamba kati Renex ajja twali tugira nga Renex azze nga mukwata nga mugamba mwana Renex bulijjo muwulira njagala kwogerako naye ngamba kyoyagala Fish angamba kyoyagala nga mugaa kyenjagala angamba aba Voltage kaba bamala okuyimba bamala okuyimba ngenda kutwala beera anyimirira nga mulinda aba Voltage nga bajja bakuba endongo yaabwe bulungi nnyo nga tugenda angamba jangu nga tukala Renex angamba ringa mugamba Renex kyakiro omwana nga mugamba ono omwana omulaba mwana wa kabi nnyo awandiika bulungi ayimba bulungi Renex wa kabi nga mugamba je baleko mzee kale nga ngamba Richo manyi nti wandika bulungi peniyo je kakasa namugamba mzee nje kakasa ngamba encha kere ntinda uje ku studio studio yali chali ntinda je baita Power Record zinga yakavawa ne Makindi ngeze ntinda ngeri ntinda era kumacha sali nam sejja kulimba natambula okuva ku Salama Road paka eri ntinda nga kirire kisaasi kubigere aga Katonda nagenda nziruka bwe nnyimba obuyimba bwe ngenda okujula kalina ngo obuyimba bwange nagenda nziruka paka ntinda nentuukawo nanyaniriza nemugamba doctor yenze Rich Talent nagamba yegujjo kutwasinkanye ku Makindi kulaza nti nagamba kyakabi oli bulungi nemugamba nzize mpola kafuufu nemugamba ntambuddewo ebiseera byali nga mama wa kyabeerayo wakakati nyumba yali nene nga mama wa asula side wali nagamba sister be nabagamba Rich musooke mumuwe emmere ekitegeera ne bampawo akamere ne mala okulya akamere ne tuyingira nagamba kati olinawo ki ng'olwo ngenze kuwandiika okitegedde ne mpandiika nagamba mwana vibes zo zaakabi ne tuwandiika ennyimba nnyingi mu lunaku olwo twawandiika 2 kira nazirina already nga zibeera mu mutwe embeera nkolo twakola 2 eddemo ne tuziteekawo naye nga zaakabi nnyo nga zaakabi n'olwaddako n'enzirayo netuwandiika eza kyesikugambyeko olwo we nali nzirayo yampa ekyebiri okitegedde nonyako takisi ya 2 neninyako taxi paka wano netukage nawo neninyako taxi paka kuki paka ku Salama
nesimbulirawo kati makati nangamba Rich kuzina ennyimba ogenda kukolako kwekolako olwaye gwe nkola olimba lwaye gwe nga lwakabi agakatonda mu ggulu sijja kulimba nze Linux Samuel Sente kulimba lwaye gwe nga bw'oluwulira yalukolera bwereere nitukola n'ekitiibwa ky'abakyala kati ekitiibwa ky'abakyala oyo nali muwandiikidde ba Beatrice amera embanda owulira vibe zaabwe kati nali ndiwandiikidde bo naye omanyi abayimbi abo balina olunkulu anti kati nkugamba bino ebigambo singa ba Beatrice bayimba olwo oluyimba singa lwe luyimba lwabwe olunene kisoboka bulungi nnyo anti nali ndutaddeko obwongo bwonna era oluwulira is a special piece. Yes. So tugiraawo nga baŋŋamba nakubira Bobby Rush ngamba oluyimba lutereke tuwemu emyaka egi wakati katalogo gye tulina wano ennyimba ze tulina wano kati tugenda kukola ki myaka ng'ebiri ojja tukubirako era naseka mu mutwe neŋŋana ne bannaye nga kansirike so oluyimba lwa kitiibwa ky'abakyala olwo nga nzeero ngamba dokita nga mugamba omanyi ekiriwo nti tuleke bano abasajja beewulira nnyo kati mbeera n'oluyimba olwo kati twali tugenda ne ba Voltage waliwo ebbaala eri kansanga awo twali tugenda baali bagenda yimba tugenda mu mmotoka Linux akuba olwo oluyimba Voltage music nga baŋŋamba oluyimba nga lwakabi limba katulukole ki katuluyimbe nze nga nteesa ne Linux ebyange amugamba omanyi ekiriwo nti oluyimba luno tugenda kola tugira Linux yani manager nga bakola oluyimba demo nga nungi amala okukola demo batuuka beekyangira ku Linux bwe beekyangira ku Linux sijja genda nnyo deep nga ntuuka nga nange ngamba Linux dokita nga bwe twali tuwogedde ku luno oluyimba nga ngamba ati Rich oluyimba olwo nti yogera ne baani eno oluyimba olwo kyembaze sijjukira kyenerabidde bwe bakola oluyimba olwo demo bafuna agula konsati yalwo kitiibwa ky'abakyala n'abawako ne ku ssente eri mabegakawo baali mu kooti nga nannyini ssente azaagala kitiibwa ky'abakyala kati ate kati yali wagala simanyi oba omumanyi gali bamuyita Ghost Media omumanyi kati Ghost Media oyo okumanya yali ayagadde olwo oluyimba ebbanga liyitawo ajja nsanga ne kuyuga ng'agamba Linux omwana oyo oba yali asayininze Kyandiru ng'agamba njagala Kyandiru aluyimbe akitegedde naye kati etime eyo gye yayagalyamu Kyandiru alukole ate nali maze oddukola video nga nange maze oddukola ki nga olwoninga ne makkati awo ba Voltage awo twasikamuuko omuguwa era baganda bange twasikamu omuguwa era kyayogera nabo era nga bwe mbasanga wali eri ntuula eri naye nga ate baali bakyali bange kale kyasinga okunnyiza njogera nabo bagamba katujja kola bwe tune bwe tuti kati ate bagenda bakubira Linux bamugamba nti Rich twamusindikiranga ssente mu lockdown naye nga bakusindikira wapi yadde n'ekikumi n'ekya kati nandilubalekedde naye kasita Linux yaŋŋamba ekyo nenyiiga ngamba abalasi be batwe bakola ebintu byabwe ate ngolede nali twali tumaze okuwandiikawo obuyimba obulala ngiraba bulina butambula era nali mbandiise n'akayimba akalala ke nali mbawadde ku bwereere akayimba nakawayoyo bayita batya sekanyo lyagga muwanvu buuza suza tyange sekanyo lyagga muwanvu ndobozi nterikirya bulungi kifuka kinnumamu naye nenkajjayo ate kati ngenda okukabajjako yo yata video ate nga nabo bamaze shootinga kati banyiigira nnyo ng'okagaba emirundi ebiri kati nali nakabawa naye omanyi mwana abayimbi balina ezzaalawo abayimbi balinamu ezzaalawo banzala wamu nko oba balwawo bulwi
ku kitiibwa ky'abakyala wali we banzalayira naye mbagamba naye oluyimba olwo kati bo baataneddemu nenkwata n'oluyimba lwange olwo nentwala ku Galaxy olwange ne bagaana odduzannya nga bazannya ddemo yaabwe wamma oluyimba lwabwe olwondo lina okitegedde nange baalumpa naye baalukuwa naye kati ate mbadde sirujjukira mu katalogo yaabwe ng'ate mmanyi lulwo kati ddemo ate luli terunyuma nnyo kutuuka ku lulwo anti kati olwange lwona ojjukira nze kati nze yawandiika nalina feeling wano okitegedde kati bo kye baakola ekintu ekibi ennyo omusajja gwe naba nalina manager wange nali nfunye ebiseera ebyo nali signed under Essex Music Empire ngamba omusajja wange yali eyo UK nga muwe namba nga mugamba musajja boyogera nabo bwe baba nga basobola okukwata sente ne bazimpa nze olimba ndubalekera bwe baba nga bagenda kuwa bave ku luyimba gundi yali oke waliwo oyo omuwanvu Kenti omanyi Kenti yali samuawo ambo okusenga Fuloso ate kati Fuloso ate mulalamu Fuloso mulalamu Fuloso mulalamu naye baganda bange sibalinako obuzibu just obuzibu bwali awo era ku buyimba bwe twakola nabo obubiri saabukwatako okitegedde actually busatu saabukwatako naye lwaki zirina zibajjako zalawo so tugenda kumaliriza tujja kufuna paati endala mu mboozi naye nga tumaliriza wali ku TikTok live n'ogamba nti baakuloga eddoboozi nti ogenda ku stage lizikira sigenda ku stage era kati owulira lwaki njogera bwe nti nina show gye nalanze ngenda beerayo emukono lwaki kikuleeta okulowooza nti baakuloga lwaki kibeera bwe kityo gwolowooza kati esho bweggwanga siinaayo ndala ngenda kubeera fayini oli serious nkugamba byaddala sinabizi nali nkukubyeko ekiboozi nyinza okuba nti sikuwanga budde bwa kiboozi nze nkugambye ate byenkugamba byaddala ani akuloga waliwo akastudio ke nagendako nalisize kutwala producer waabwe nagendayo just bugenzi nga bwogendayo nti obeeko kyokola nembaako kyenakolerawo project nze nenjikola nengenda nkitegeera naye abasajja baawo baanooma ebyaddala kyova olaba biseera ebisinga siva ku Yuga Music seniyabbi mbeeramu munda sitambula kyonsange simanya wuyo kujja live bwebetumye simanya alieri simanya wuyo kufango ni simanya bali awo sibisobola kuba simanyi bibisana n'abaana babaana jana looza nti gwe byoyimba ogenda twala ekifo kye oyina ekifo kyo nange ninaki kikyo binali kugamba tebyali byakusaaga naye nga nkukakasa nga ntunudde wano nga ndi ku Senior Beat TV ngenda kutereera ate ojja kajjutuka ebyaddala oli ku Badman oli ku Badman nsirika naye industry njirabye alaali ate njimanyi Senior Beat alaali so muntu ayinza okukola ekintu kiyinza okuntwalira akabanga okutereera naye nja kukola ki ojja tereera ate bwe naatereera ojja kakasi alaali kale big up on yourself njawo salutinga mwenna abalaba musimuli bakabinyo naje musizira mwebale nnyo naddala basubscribing abasharinga links zino mukola kyamaanyi nnyo tujja kuba twongeramu emboozi eno erina part 2 ne part 3